Wawulirira bino ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine amaze okusimbula okuva mu ggwanga erya South Africa era ng'ayolekera okujja mu ggwanga erya Uganda nga namungi w'omuntu yamulindiridde dda ku luguudo olukwata Entebe kigambibwa nti alinnye ennyonyi ya Rwanda Air gy'agenda okuba ng'ajjirako era essaawa zigenda okuwera 4:20 bagenda kuba batuuse ku kisaawe Entebe. Bannayuganda bo we bali balindiridde omukulembeze waabwe bagamba nti embeera nzikakkamu si ya bunkenke nnyo nga bwe kyabadde olunaku olw'eggulo wabula nga Bannayuganda bonna bagamba wonna watuukira ffe weetuli okumwaniriza. Weewaawo eri ku kisaawe tebakkiriza nnyo ba foot soldiers kutuukayo kubanga bakimanyi nti bo babatya nnyo wabula ate abakulu mu kibiina ky'NUP bo bakkiriziddwa okutuukayo bagamba nti be bakkirizibwa omuresiivinga ne Bannayuganda nabo balina bye bali mulindiridde eno bagamba nti ffe otumulabirako bwe tuti awo nga tutandika ogwaffe ogw'okumubugiriza nga tumuwerekera okutuuka gye tunaba tusazeewo okumutwala. Bannayuganda bajjumbidde okujja okulinda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Embeera si ya bunkenke nnyo tetiisa kubanga n'amagye nago tegakoze nnyo ffujjo olwaleero weewaawo nga gye bwazibidde eggulu gaadde gakola effujjo ku bantu bonna mu kibuga ky'Entebe nga buli muvubuka gwe balaba bamukwata bamwekengera okubeera nga muwagizi wa nkyukakyuka naye olwaleero tegannaba kukola nnyo ffujjo ku bantu era tonawulirayo omuntu nti akubiddwa tonawulirayo omuntu nti akwatiddwa ku makya g'olwaleero nga bakyakomye ku abo be babuzizaawo olunaku olw'eggulo. Okudda kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kusannyalazza eggwanga Uganda kubanga abawagizi b'enkyukakyuka bo beesunga okumulaba era nga bagamba tumulinze okumwaniriza kyokka ate bo abali mu gavumenti batidde nnyo beeraliikirivu nga beebuuza kakati embeera bw'ena etutabukako tugenda gikola tutya. Batya nnyo amaanyi g'abantu, batya nnyo okulaba abantu abasse ekimu, batya nnyo okulaba abantu nga bali wamu bakuŋŋaanye. Bakimanyi nti bwe bakuŋŋaana ne bagatta eddoboozi lyaffe nti ekimala kimala basobola okubaako embeera gye bateekawo kakati kyova olaba nti babakugira okutuukira ddala ku kisaawe ne babagamba mmwe mukome eno. Abakungu mu kibiina kya NUP be bakkirizibwa okutuuka ku kisaawe bokka be bagenda okwaniriza omukulembeze waabwe. N'olwekyo Bannayuganda bo tebatidde bagamba ffe tetufuddeyo kasita mubanga poliisi temumukutteeko nti mumuvuge mumutwale mu maka ge ffe tetulina buzibu nammwe tujja kulinda wonamutugambye okulindira. Gye buvuddeko waliwo ekibinja ky'abavubuka ba bodaboda be bataddemu ensimbi empya n'enkadde mbu baveeyo batiisetiise bannaabwe babagambe nti tebagezaako okugenda ku kisaawe okwaniriza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balowooza nti Bannayuganda bonna batiitiizi. Aba bodaboda baazikutte dda bali mu kugenda ku kisaawe Entebe nga beebuuza nti oyo yatugaana okugenda ku kisaawe okunona His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zino pikipiki zaffe yateekako wadde ekikumi kye twazisonda busonzi nti baatusonderako. N'olwekyo bagambye abantu balekerawo okutiisatiisa bannaabwe. Aba batiisatiisa abakulembeze ba bodaboda si be ba bodaboda abavuga bulijjo. Bano be ba bodaboda ba 2010 abaakitatta abaakyaka ennyo mu kutugumbula Bannayuganda nga babakuba obuyondo nga bababako pikipiki zaabwe. Ke kabinja kakayihula kakulemberwa kitatta kati era ke bataddemu ensimbi kajje katiisetiise Bannayuganda kabagaana okugenda ku kisaawe Entebe. Ne Bannayuganda bagamba ffe temugenda tutiisatiisa zino piki si mwe mwazitugulira. Okuvuga bodaboda gye sifunamu ngamba kannono omukulembeze w'eggwanga akyuse eggwanga sobola okuvuga bodaboda nga nange mmanyi nti nganyulwa mu kyenkola. N'olwekyo kyova olaba nti abaana beetadde edda mu lugendo beetadde edda mu ddene boolekedde ku kisaawe okunona His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu da pulezidenti. Embeera obwetyo bweri embeera obwetyo bweri gwe wena oli ne muganda wo.
kyenyiza okubanga nkutegeeza
Kakabangari katega seke mabega. Kakabangari kalaba kako kakala kutomera abana. Kalo kuna oyimira ndogenda bibana bakala kutomera abana bana. Bakuba neti ya gasi kalo bayimirira kwate wana. Bayimirira kwate wana. Bakuba neti ya gasi aya bakuba neti ya gasi. Bakubye neti ya gasi babo. Bakubye neti ya gasi. Bakubye neti ya gasi. Bagobe rugende.